Okay, mbanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mugoberera olutimbe gaggadde. Eno ya DPTV Uganda mukwano gwange. Njagala tugende mu mitwe gyago ge tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero. Njagala kusosa simanyi oba omusajja gwe bayita Eric Mwesigwa mumujjukira. Eric Mwesigwa ye musajja yayokebwa paasi mu bifuba n'alabikira ku kitebe kya NUP n'avaayo n'agamba nti gavumenti yamuwamba n'emutokyalinga. Then wayita akaseera katono n'amala n'akomawo n'agenda ate n'agamba nti NUP ye yamutokyalinga ng'era yali emusuubiza $5,000,000 n'ambirira mukwano gwange n'omutwala okuwummulako ebweru. We twogere olunaku olwaleero Eric Mwesigwa abadde ku TV n'avaayo naawe obujulizi nti gavumenti ya mwami Museveni n'abasirikale be bamutokyalinga era we twogerera agenze maaso n'okubeera nga yeetondera ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba nti nno munywanyi nsonyiira ddala kale munnange n'omutuni n'ojula omukuba oluye nti bino byantuusibwako si gavumenti si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP. Kati gwe okukkiriza otusibweko obuvune obwo lwa bisuubizo byebaweebwa. Of course bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gwe tofayo kyonna kyogenda tuusibwako kyonna gwe kola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amaziga. Kati byebiki ebyo kale mu ngeri y'emu amawulire agatali malungi ge twongera okubanga tufuna gega Faith Ntaborwa ngono yali muganzi wa MC Cats. Amawulire agajja gagamba nti afiiridde mu ddwaliro. Byonna ngenda kubanga mbikutuusaako mu ngeri y'emu. Waliwo audio Enkambwe efulumye ng'eraga nti Sammy the Mighty Family oba wa Mighty Family yali adda mu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mu struggle Olukwe. Audio eno ngenda gikuwa nayo ngikuleetedde atogisubwa mukwano gwange. Ate era mu ngeri y'emu nina audio ya Sammy yavuddeyo n'alira bebekulu obuuka n'amugamba teri lunaku lwali olumiriddwa abantu deka kwefuula nti ate olumirirwa nze. Sammy akaayidde omukulu amanyiddwa nga bebekulu. Ebyo n'ebisingakaawo bye ngenda okubanga nkutuusaako mukwano gwange mu kiseera kino kyennyini nzikiriza. Nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya mwenna gye muli oba gye musinzira okubanga mutugoberera. Nagambye omukutu eri ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeera okubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo oba okubaweereza ebyo ebyenkizo mu byenkizo ago gokka gwe weetaaga okubanga owulira mukwano gwange. Kyolina okukola kugenda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe. Teweerabira kubanga owa video yaffe like ekigalo buli wagiwa ekigalo kigiwa mileage esobole okutuuka ku abo abatasobola kubanga bagiraba mbonnambiro. Kale no bw'oteekako ekigalo believe me oba ogiwadde mileage nzikiriza nsetulire wano emboozi olunaku olwaleero nga tetunaba kubanga tugenda nawala. Njagala onzikirize nsookeko ku sayidi y'eno mu birthday y'olunaku olwaleero. Birthday y'olunaku olwaleero tugenze wa mwana muwala omuyite mwana muwala Sangalyambogo Katrina Sarah ono mumbejja wa Buganda. Muwala wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri empologoma ya Buganda kw'ossa ne maama Nnaabagereka Sylvia. Kale nno awezezza emyaka egy'obukulu 22. Congratulations, happy birthday Sangalyambogo Katrina Sarah. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi ku sayidi zeeyo. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkuyisawo butereevu nkutwale mu mawulire aga omukulu amanyiddwa nga MC Cats. Amawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna okusinziira ku gatambula around the social media gatulaga nti omuwala amanyiddwa nga oba abadde amanyiddwa nga Sarah Ntaborwa mumujjukira bulungi ono omuganzi wa MC Cats yavaayo gye buvuddeko twasembayo mulaba ng'obulamu tebutambula bulungi bambi era nga bamuddusa bamutwala mu rehab okulaba nga bazza obulamu bwe engulu. Sarah Ntaborwa amawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna galaga nti afiiridde mu ddwaliro eritannaba kuba nga litegeerekeka wabula amawulire gasaturating around the social media. Wabula amawulire amalala genjagala okutegeeza nti abantu okusinziira ku mukutu ogwa TikTok ne ku internet nga bwetambula bagamba nti poliisi yandibadde ekwata MC Cats olw'ensonga nti yasiiga omwana ono akawuka akaleeta mukenenya. Wabula newankubadde kisoboka okubeera nga kituufu
nsonga ki emukwasa. Nnayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all. Omuwala yali tamanyi kubanga n'ebigambo bye yali ayogera bye nnyini oba oliawo wabiwuliranga. Baamulabulanga ng'alaga munnange. Omanyi Giyenero Zamba yayimba akayimba n'agamba ebbugumo ly'abavubuka likakkanyizibwa na biwuka. Kale nno mukwano gwange njagala mwana muwala oyo Mukama amusaasire ebyamusobako, ebisingako tujja kubanga tubikuleetera mawulire gaffe aganaabagaddiridde. Nzikiriza mukwano gwange watali kulwa yadde okulwisa, njagala nkutwale butwazi mu story nga bwe zitambula olunaku olwaleero. Story ntugenda girwako kubanga nkulu nnyo. Njagala kutegeezaako nti mwana mulenzi ono amanyiddwa nga musajja mukulu, sina mwana mulenzi. Musajja mukulu ono amanyiddwa nga Mwesigwa Eric. Yavaayo Mwesiga Eric n'alumiriza aba NUP nti baamuwokya paasi, wabula yavaayo n'omukulu amanyiddwa nga Jeno Katumba Wamala n'alumiriza. Ampuliriza, olunaku olwaleero omuvubuka ono avuddeyo. Jjukira yasooka ku kitebe kya NUP n'agamba nti gavumenti abasirikale ba gavumenti bamukwata ne bamutokyalinga. Twali tukyaliawo omuvubuka ng'ate asaza aline Jeno Felix Kraije yayogerera eggye ly'eggwanga ng'ate agamba nti aba NUP be bamukwata ne bamusuubiza emiliyoni eziri eyo 50 n'omutwala okuwummulako ebweru w'eggwanga. Omwana mulenzi ono munzikirize akatambike Enkabawe kalamba tusooke tulabe ebyaliwo then tujje ate ku bino byazze nabyo olunaku olwalyo. Munzikirize tusooke tulabe akatambi kano then nzije tweyongereyo. Gwe batuusako obuvune gye buvuddeko ngenda kuza omwezi 31 omwezi gwa January omwaka guno gwennyini. Olunaku lwali lwakubiri naye nga sitoni neyantuusibwako yali mpange. Sigamba nti yali yaddala nti oba gavumenti yantuusako bino, so nze mu mawulire okwagala otereza ekintu kino because nga NUP yalina byensuubiza okumpa byetasobola tuukiriza kuba mbadde gye mbadde nga ndi mu kusafaringa nga mpita mbere y'okunyigirizibwa. Gavumenti neraba nga esobodde okunja gye yanjije nembeererawo nentwala mu ddwaliro buli kimu yabadde ekikola. So saawo ne mbadde nze okwagala okutangaaza ensi n'eggwanga limanye nti no sometimes olwo ebintu ebibeerawo mu nsi amulowooza nti byaddala nga ate ebintu byakupanga. Muganda wange ono gwe mulaba waneena gwe ntudde naye waneena yabadde agenda okuddako okutokyalingibwa mwezi gw'okuna omwaka guno gwennyini. Nze gwe mulaba waneeno twapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita King Zali abeera ku gadi ya Kibanda akolanga bodyguard wa Bobi Wine. Nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi sigana kola naye gwe tofaayo togenda wulya pain yonna. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba no banga tosawulya pain yonna. Ne bakola bakukoze ne bakutokyalinga ne bakusula gye bakusudde. Bamala okusuula ne bakujja ne beflat government ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro lyonna ne kuwa treatment biki byonna mwala ba media bino badde bitambula. So nzo kuba nti ndi waneeno mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa miliyoni 5 ne baita mapanga ya nemitwali akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera. So manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyo alina tocha alina byatusiddwako
That's why yomulaba nga ndi wano ndikogera njagala mbagambe story nga bwe badde yonna ebadde etambula. Nti bino byantusibwako si government si yabintuusaako. Byakolebwa kibiina kya NUP. Mwesigwa. Omaliza mukama wange. Kati gwe okukkiriza otusibweko obuvune obwo. Lwa bisuubizo bibaweebwa. Of course, bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gwe tofa kino kyogenda tuusiwako kyonna. Gwe kola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amaziga. Naye nga tola mbuli mu matigga nga nino ebisago byantu saa zina kyalina ku treatment. Musobola abasikani zino wanene mpapula. Naye ba president tuzide so obudde wakwadde ba pressurizing okujja wanene. Musobola obirawa. So nenjagala nzitangaze eggwanga nti kyebansuubiza tekyatuukirira. Singa kyatuukirira osanga munaye nalibadde nga ngamba naye kankole ki? Kansirike naye munnange nga gavumenti yaffe munnange bwe yagala abantu baayo. Yannoonya mu magezi mu ngeri ya Robert Basayo nenoonya paka bwe yangwako ne ngamba mwezi wakati kujjanjabe buli kimu kyonna n'oveeyo otangaze eggwanga. Nyamushonyi bwe sigamba nti tebanguze baganda bange. Bino byonjogera ntegeera bulungi nnyo. Sinywa mwenge sinywa sigala so ndi musasira ntegeera bulungi baganda bange. Bebyo banange. Like you challenged us to prove who else can torture. Okay, yoyo Eric Mwesigwa. Ebyo bye bigambo byayogera. Kakati waliwo akatambi akalala akafulumye ng'alumiriza abasirikale nti gavumenti yamusuubiza ssente n'emusuubiza ennyumba obe ekizimbe n'okumulabirira bye batakoze. Era asazeewo aveeyo yeetondere Bobi Wine amwetondere kubanga kye yakola kyali kivoola n'okulabisa obubi ekibiina kye. Amwetondera ku ebyo bye yakola. Njagala mpuliriza tusooke tufune obubaka buno bwe tubuvaamu nzijje tuyingire obubaka obwa Sammy. Tusooke Sammy ng'awa Bebe Cool level oba tusooke Sammy ku audio eya linkinze. Ekimu ku byo kye tunaasobola kye tujja okusooka. Katusooke tuve mu katambi kano. Bansuubiza okumpa drone, bansuubiza okumpa sente, bansuubiza okumpa maka, bye batanaba kumpa. Namalobozi nalina abamu nga bankubira amasimu n'agamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gy'embeera Mwesigwa bamuwa emmotoka bamuwa amaka. Kyemmanyi n'emikolo gyange abali mukimanyi kino Mwesigwa bamuwa amaka bamuwa emmotoka ali bulungi naye nze bannange mbategeeza amazima gennyini. Gavumenti ya Mwami Museveni oba gavumenti eno bobeera awantu kyensobola okwegalijinga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo. Gavumenti eyantuusako obuvune bwennina busigenda kwerabira mu bulamu buno. Era balina bye bansuubiza. Kino sigenda kiri balina bye bansuubiza okumpa be batanaba kumpa. Bansuubiza okumpa amaka ge batanaba kumpa. Bansuubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa. Kati obeerawa? Panao ndi mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa. Naye sigenda kuŋŋanaze kwogera because nze ni muntu ngena okulivinga life n'omukyala n'abaana. Sigenda beerawo nga bandabira balazi nga mukyala ni musajja yetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu. Olaba basobola okulemerwa okujjanjaba omwana owange ne nkwata sente zajjanjaba omwana bajja kumpa drone. So ne ngamba nedda nga bino batemera bakutuukawo. Naye kati banteeka waka sina kutambula nina bye neetaaga nze ng'omuntu ng'omusajja nange nitaaga okubaako no business yange manyi ati sintuddewo naye nga business yange eri wali ekola. Naye imagine okuba nga bakuwa bwinga omwana omuto. Fine na family yange waka n'omukyala bonna mbalina naye nze siri contented nganze. Ennyumba gye mbeeramu teri mu mannya gange. Ennyumba ya kupangisa ya renti bapangisa mpangise. Sente benyini bazisasula. Kyagulanyi sentamu owa Mr. Kyagulanyi simukubira nko simu naye kyemmanyi mwami Kyagulanyi oyo ategeera nnyo kuba kyemmanyi bino nga bimaze okubeerawo byonna nga bali mu nteesaganya abangamba kola bwoti nze nange mu butamanya bwange sijja kubalimba bankubiranga amasimu kubagana ezo audio ezizanye zimulya ze bakola biki byonna nze naziri recordinga mu simu yange nga bankubira amasimu musikulu bamuyita Mukulu Kabenge muvubuka ali avuga bamuyita Mukulu Kabenge yankubiranga amasimu naye nali ŋŋaanye era nga nze ŋŋaanye completely
naye lumuni nagenda wasista ine anaika ndikodi ngamba obuzigo omuvubuka ono ngamba bino biki obutambi nembuli kodi ngamba tugenda kuwa sente tugenda kuwa piki tugenda kuwa kino tugenda kukola bwetu ne bwetu ti mwesigwa yankole bwoti twagala beera ku mugagga naye bino nali mbiganye audio nza mubuulya nganganye naye era bu audio obwo nembusindikirako kansala ku kyawe gye nali mbeera ekazo kuba yali dayihadi wange wa NUP nemugamba naye kansala olwo angambe buno audio webta ankubira amasimu angamba bwati ne bwati nembushalingirako kansala oyo kansala eyabushalingira ba ebyo nebigenda okubeerawo nga balubongo yabamaze okulaga ekifaananyi nga bakwokyeza already nga banjokyeza nga baifale mazo biraga buli kimu so nzigumulaba waneeno bannayuganda abali eyo mbadde mbasambere n'ekisa mu nsonyiwe mbasaba nga ndi mukakamu nnyo mu nsonyiwe benanyiza bonna benakola anyiza okuba nabikola nga olwakazuka lwatese ku famire yange Munnayuganda yandiyagadde okumanya mwesigwa kiki ekyakuviirako okutendewalirwa bwavu baali batiisatiisa famire yo nti tugenda gitta oba kiki ekyakuviirako okutendewalirwa noga nze nga nze kino ngenda kyogera nga bannayuganda mundaba nze nali mu life nga livinga life eri nnyo mu ate life eri kiya kuba nze nalina piki nga sivuga ya mugagga nali mvuga piki yange nga naje kufunira ku ntuyo zali nagigula ku ssente zange nali mbeera ne famire yange nga njirabirira nga njinywesa nga wonsula walabikako nga ndi mu life eyeyagaza abanda bako abala mwali mumanyi naye panao ndi mu gavumenti tosona kumpa mitwalo jigize mitwalo 10 kujanja mwana yenga alwadde okuja okundisa akawunga n'ebijanja nabeera nga mu life ya ghetto nga nzisira akawunga na bijanjalo naye kati ninga ali mukomera ne kawunga na bijanjalo Monday to Monday kala ngamye Nedda sijja beera mu life wait kanzi yali bannayuganda benasobya bansonyiwe bannanyiza life gye livinga panao sinungi baganda bange abali eyo bannayuganda abali eyo bakojja bange basenga bange batata bange mikwano gyange bageto yuti abali eyo baganda bange munsonyiwe byonna binakola munsasire mutunule baganda bange omuntu yakutusa ku kyakutusaako omuntu nga yali akubiyeko bwakusanga mukafunda osobola n'ofuuka mimugamba nsonyiwa mpitewo. What is failing you okudda ku bbala oyiribe kiki ekikulemesa ku bbala ekinemesa essaawa zino abasajja no bansibira mu gundi banteekaawo tebanzikiriza kutambula kuvaawo era n'okujja waneeno kisa kya mukama kabadde maanyi ga katono tuuka waneeno nebadde sobola vaayo naye ngambye kanziruke oba famire yange ekola ate kanjiddukeko nze ne mukyala yange tategere nti nze ndi waneeno wabula nze mu magezi ne ntuuka waneeno nzije ndugireko eri bannayuganda bagambe embeera gye mpitamu banamala kuwulira nga mwesigwa amaze kufa naye nga ate nfudde nga ndi mu mbeera embi ennyo ate sino muganda nge ekyuli sijja mu bbule musaasira okuba nti yatufu mukama yamuggyako bamutta naye ate poza afande oyo gwe wali naye mukatambiyani afande Kulaije bamuyita afande Kulaije gwe mu katambi Felix Kulaije mwogera ku ssimu akubirako Felix Kulaije sijja soogera nko naye ku ssimu nze nakoma okugenda nga tuli naye awo sogera sida mukugenda naye ku ssimu bwa Nadda mu nangendo okugenda naye ku ssimu bangamba simanyi yagambye bakutwaleyo mwogeremu sida nga mukumula apaka nakati kubanga engeri yali akufaako twali tumanyi nti mukwano gwo musiba mwenna manyi wasonyiwa kubeera sarcastic but that is the experience omuvubuka tulaba kubanga bino mwebiri mu system oyinza mugamba ki ku nsonga ya politics bavuka bangi bayingidde politics naye ng'okozesa experience yo oyinza kumugamba ki omuvubuka tulaba ali eyo mainly bageto yuti abali okuba kimanyi babeera bebalivinga life eri esembayo okubeera embi bageto yuti fine abavubuka abaliyo nga jasoyina muko ku busente sente nga obulamu bugira mbadde mbayikaleji nga mbagamba ebigambo byange baganda bange ng'osala nga ng'oyimidde ku kigambo kyo yimirira ku kigambo kyo sente zitubuzaabuza sente ozirekaukanize panaawo bangamba bagenda kumpa kino bagenda kumpa kiri naye teri kye baakoze ko yadde n'ekimu naye nga nze namala bakola omulimu ogwabwe nenjogera bye nayogera byonna bo bali contented banteeka eri bangamba mwesigwa bwere so bavuuka abali mbayikalijinga omuntu ajja n'akubuzaabuza nga oli ku kituufu oba nga oli ku kituufu omanyi nti kyekituufu nywera ku kituufu oli ne wajja ne ssente mmeka ekituufu tekigulwa that's why nze bannimbalimba okumpa obusente bwabwe naye era namala interview audio gye mwalaba mwami Kyagwanja postinga ku page ye netambula ensi yonna nga bamperereza kola boti so amazima tegeekweka kino nkidamu amazima tegeekweka gavumenti ya Museveni mundabideko kye mundabidde mumpadde mundi naye nze nganze eri kimwesigwa ndi musajja njaga naye netongole ntandika okukola emirimu ejange nganze nkoyo okubeerawo nga ng'omwana omutombere mu nnyumba nga mundiisa munywesa naye nga n'emmere gye mumpa si gye n'okubeera nga ndya
nali mu life ya no meringaze ndya buli kyenjaga nso kyetuusaako nga mukyala nga living life eri nomu nesitaswana kwa kubirusika kusulisa mwana wange enviiri naye nga abeera mu ghetto mu mwana taswa beera nga tasibye enviiri so life nuna gye living abanaye bannayuganda abaliyo si nnungi mbadde mbasaamu nsonyi mu nsaasire ebya small access wabiraba totyamu nti singa manta n'oddeno n'eri bayinza okukuba amasasi mu bigambo byenjogera sinagamba nti nongenze mu NUP oba nze mu NUP naye wabula njogera kyenfiri nga munze nganzo olowooza nti okuddamu NUP kiyinza okukubisa amasasi kuba bino byenjogera sigenda kuddamu gamba nti ngenda bwemba nfunye omukisa bwemba ngufunye mba nina ogukozesa kuba bagamba kirungi okubawo nga oli mu mbeera gy'olivinga nga teri bulungi naye tonyagala osirikire ekiri munda mu ggwe so nze ebyamuganda nga ejjajja ikyuli ebyamutuukako byonna nsaba mukama amuwe ekimuli eky'emirembe sitidde ebyajjajja ikyuli ebyamutuuka kuba kyemmanyi katonda yagaba obulamu era katonda obulamu yabugjawo bwe naabanga wakugenda nga mukama watu wajja sinagamba nti mwesigo banaavaayo n'ayogera eri ensi bajja kumugjawo katonda naye abajja okunzijjawo nabo bajja kufa kuba teri muntu agenda okay simanyi genda mu comment section ombulire gwe kiki kyolowooza ku bintu bino era kino kirekawa omukulu amanyiddwa nga General Felix Kuraije kubanga yavaayo mu kamera najja nga manyi nti ebintu bistaging bustaginzi kati mu kiseera kino oyinza vaayo n'ogamba nti kati agenda kwogera kiki kyayinza okuvaayo n'agamba eggwanga nga naye yayimirira ku kintu ekistaging obusitaginzi gavumenti yammwe nammwe erimba nnyo gavumenti ya mwami Museveni erimba nnyo mbutuufu mulimba si kaki njagala tuveewaawo wabula nkujjukiza wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri yemu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi wano tubijja kubanga bikusuba eggulire tulireetanga weriri tetueditinga tetukwatamu bwe lizze bwe tulikuwa ky'olina okukola kugenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga teweerabira kuwa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri yemu buli woowa video like obeera ogiwadde mileage tutambula ne Aj Abudungabo ono mulombi wa dduwa munoonyeko mukwano gwange asobole okubeera ng'ate akuyambako ku bizibu ebyenjawulo ebikutudde mu kifuba tuweemalaako mirembe ebizibu leka byesibako njagala butereevu nnyo tugende mu mboozi ya Sammy ampuliriza emboozi eno esobola okukunyiiza oba okukusanyusa zino ebbiri ze tugenda okusembyayo audio zino njagala oziwulirize katusooke neya Bebekulu ku Sammy. Bebekulu yavaayo n'awandiikira obubaka Sammy obulaga nti naamunakuwalirako era amusaasira n'ababaka ba NRM abalala bangi oba babbulooga era ne bavaayo ne balaga nti ekibiina kya NUP tekifuddeyo ku mulwanyi waakyo ne bavaayo nga balaga nti oba oliawo NUP tefudde ku bantu abo bagirwanira. Bebekulu Sammy avuddeyo n'amwanukula mu kumwanukula bino bye bigambo Sammy byayogedde njagala tubiwulirize then tuve tugende mu audio endala kale yeeyo balinza okuba bansaasira obunnuma naye ate kiri mu ngeri bbiri abantu abo babaddengawo nga baagala okunfuna nange we banywereza nga waagaana naye kati okuva we bategeera nti kibiina kyaffe twayitako kati nabo banywezezza balina okumpositinga kumukumu nabano bankube nga womanyi abeewaffe nabo we bamala okunkuba kati mu bwongo bwabwe balowooza nti Saamu Katonda aba amusaasidde n'awona ajja vaayo yeetamiddwa ati wano bali kunjokesa ab'NRM nabo banfunye era baagala balage nti bafaayo nnyo singa bwe mbadde nsapootinga okitegeera golooza abanuupu basiru newankubadde kale tetutegeera nolowooza bo basiru nnyo bamanyi nti omuntu yenna akolera Museveni okuva ku mulembe gwa Byesige tewali akolera Museveni ng'amuvuma teri akolera Museveni nga tamuwaana wali omulabyeyo. Okay, mukulikeeyo mu bubaka bwa Sammy bwebwo nagambye ffe ekintu tukikuwanga bwe kiri kakati njagala tusobole okuba nga tweyongerayo mu mboozi endala ate mukwano gwange wabula nkwebaza nnyo atambula nange
webale nnyo webalire ddala kuva ku ntobo ya mutima gwange webale nnyo webalire ddala mukola kyamaanyi okutambula ne DPTV Uganda njagala kubagamba kano kankayiseewo bannange tuyina t-shirt za DPTV Uganda tuyina t-shirt gwe wenna anayagala okusupportinga DPTV Uganda tuyina t-shirt osobola okujja nonteerayo obubaka ku WhatsApp oba nonkubira bonteerako obubaka nja kukubuulira t-shirt weziri za mulembe nnyo nja kubanga nkutegeezaako mukwano gwange kale katugende mu mboozi ya Sammy teweerabira kuwa video yaffe like tutambula ne Aji Abudu Ngabo ng'ono mulombi wa dduwa munoonyeeko kakati emboozi gye tugenzeemu ya Sammy okusinziira ku katambi k'engenda okuwa kalimu amaloboozi nga gagamba nti Sammy ne babulooga abamu oba mba mentioning kubanga bayogeddwako mu katambi kano muno nga mulimu Wisdom Kaye bagamba nti ensonga lwaki oba oliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu tamwesembereza nnyo be bamu ku bantu ne bateekamu babulooga bangi mbadde saagala nnyo nkoogerere kubanga kannyonnyola era nja kusaba gwawuliriza kubanga gana amawulire oba ebintu bye muwulira intaneti ejjuddeko ebintu bingi ejjuddeko abantu aboogera bangi ate ng'oba oliawo kuliko n'abakyamu naye nga boogera ng'abatuufu kakati akatambi kano bwe weesengejjere wejjiremu nenda kakulekerayo wabula nsaba Mukama Katonda akunkuumire kankulekereyo akatambi kano kawulirize bulungi saba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire mwebale kugoberera mukutu gwaffe mwebale kugoberera DPTV Uganda mwebale kunjagala mwebale kuwagala mukutu gwange mubeere bulungi peace and love baganda wange njegadde tutuulire ensonga zino mu mbeera ez'amagezi era mu mbeera ez'ekisajja kikulu lwansonga eggwanga laffe eryatuuse Uganda tulina okulowooza nga tukyali bato nga tulowooleza ddala mu mbeera z'ekintu ekikulu n'okusinziira ku mbeera etambula mu nsi n'abantu betuyinza okwesiga ensangi zino batono lwansonga eno gavumenti ekozesezza omukisa gw'okufuula buli muntu nga mulabe wa munne paka okutuuka mu maka ng'omusajja teyeesiga mukyala we eri abaana paka okutuuka okuba nga ne taata teyeesiga baana embeera kati bweti bweri lwansonga ki bano basajja baateeka ekintu kya divide and rule kuva ku level gye tutayinza na kusuubiramu ku baana mu masomero nti kati olaba nti n'abaana abali mu primary babatandisizza politics w'ebibiina nti ono wa NRM ono wa NUP abaana natandika okuba nga bakuba campaigns mu masomero ekyo olowooza kiragawa mu masomero kuva ku level esookerwako ey'abaana ne bakulisa mu posts za colours ze baagala kitegeeza ki bafuga eggwanga politically nga divide and rule okitegeera bulungi kati ngenda kuza ku nsonga ya Sammy the Mighty Family ne Bobi Wine olengeddemu ensonga z'ebekulu bebekulu ebiseera ebisinga baana basajja bebekulu tamanyi kuzannya muzannyo mu cameras bavaayo mango mu kaseera batasanidde kuvaayo Sammy mu ntandikwa y'okuyingira ensonga ya NUP struggle yalina ebigendererwa bye era wojja ne weetegereza ebintu byazze ng'akola okwewamba kyali kintu kya bulimba ne yeewamba nti bamuwambe yali ensonga ya bulimba omuntu eyeewambye akwatibwa nno polisi ne mukweshoninga naye teyakweshoningibwa lwa nsonga it was a stunt etandise okuba ng'ekola ti ezimbibwa era mu muhangi yafuba nnyo okulaba nga ajja Sammy mu nsonga ze zino ez'okuba nti yali agenda kuba nga ayinza okumwononera bizinensi ye wadde bizinensi ya muhangi yali covered nnyo ne poliisi oba n'amagye lwa nsonga during covid ensonga zonna ziramuza ebivulu byonna byali bigaddwa abasinzi ogagaddwa naye comedy store yalina paati emu enzigule kyaki zaali zigaddwa naye ng'ewa bugingo bakola lockdown yali Kampala ng'embalala teriiyo. These people, they know how they can rule
and they know well nti by holdings ekintu bakirina mu ngalo zaabwe era bamanyi nti bakima kikutte balina comfort eyo eraga nti ekwasizza ensonga yonna yonna bagikutte bakinywezezza. Bobi Wine amanya omuntu amwetoolodde nga olaba nti Bobi Wine walina bambega bamanyi nga bali mu noopu era ne NRM naye kimanyi nti waliwo abalira Bobi Wine ng'ate ye ali mu bifo binene nnyo mu NRM. Sammy yali amanyiddwa kyabala mwalimu wa Sammy mwalimu ono Nvubuka Godfather nga ali mu NRM mwalimu Ashibaba Kato mwalimu ono mwana ono wa Gondi wa Tamale Junior. Bobi Wine yali abamanyi goza ki Bobi Wine tasembeza nnyo wisdom kaye abona ababloga abamanyi tebalina saidi bamutwalo akuwa obuto ku mitwalo ebiri ababloga basajja babi nnyo akusiigira obuto ku muzindaalo mitwalo esatu nakukyaze wakuka interview nakuwa obuto ku mitwalo ena bali ku mmere ya leero ku because banafu mu kukola basinga kuba na bigambo n'amaanyi mangi muki mu bigambo mukamwa naye ng'amaanyi agakola matono bamanyi nti bagenda fuga ensi bagenda kulembera ensi babloga abo na bigambo bakomekedde basudde mu dustbin bakozesa nga condom so to use that kind of word kati ono Sammy bebekulu okuvaayo yeyamulabisizza nti musajja waabwe bansonga bantu bangi azibalwala mubaddemu bano abaana baproduce Bobi Wine bamukuba oyo musajja yava benaga bati bakyabakuba nnyo waliwo ono omwani ali ku kamera ayitibwa Ashraf kati ndi mu America bwe bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro bebekulu teyavaayo ate ng'oli yali mu condition mbi yali yakutaasa bulamu n'okusinga kaawo bassa abaana bebekulu nga awagira buwagizi ti mujja Ekakasa mukola effujjo olaba batta omwana w'omukyala ayitibwa Hajara Nantongo ku King's Corner awo ku Kafumbe Mukasa ng'omwana ava ku ssomero amujja ku ssomero omwana yali asomera na Mengo siniya wano omukyalo nattibwa omwana atalina mu kwekalakaasa bebekulu n'avaawo n'aga nti bantu bannopu bebasooka okanyoga amayinja. Imagine how can you give out a statement like that? Bassa omwana w'omuntu atali mu bintu byakwekalakaasa ddaka bassa omukyala wa Kipusi bavaawo n'agamba nti bakyabatta nnyo singa temukkiriza gavumenti eriko kati avuddeyo ku Sammy leero wategedde avuddeyo ku Sammy leero wafunye ku magezi wa ono muntu waabwe era obubaka buweereza nga muntu waabwe. Tamale Junior juzi yayogera n'abagamba nti omusajja ono twalinga naye moza Bobi Wine fala bonna bantu amanyi Bobi Wine yatuuka okulonda ebifo n'atawalona nti mayinja yali amumanyi yatuuka okulonda ebifo n'olafulufiga ng'ayomba nze bampadde yali amumanyi buli mukyamu yenna ali mu nopo Bobi Wine amumanyi ffe amaaso tugateeka ku balala naye ng'ate olwa bali ku lusegere oza ki yeesibye nnyo ku edimutwe bafudde wala naye amanyi abantu be amanyi ababuukira eggaali olwaleero n'abantu abaluddewo oza ki yamaka miliyoni kaadi ate nga mu sisitimu abadde nga naye amumanyi abalaba abamanyi ababi bonna abamanyi gwe muyita fala. Nayuganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Wabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.